Semateeka 1995 akawaayiro ka 155 kawa omukulembeze w'eggwanga obuvunaanyizibwa okutegeeza bakulembera butya bwagenda okuyingiza n'okusaasaanya ssente mu mirimu gya gavumenti egy'enjawulo obutasukka nnaku 15 omwaka gw'eby'ensimbi omugya gutandise. Nabwekityo okussamu etteeka lino ekitiibwa embalirira y'eggwanga leero lw'esomeddwa ku kisaawe kya Meenunula e Kololo. Minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Henry Musasizi yaasomye embalirira eno ku lwa pulezidenti n'ategeeza nti ekigendererwa ky'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno kwe kulaba nga bannayuganda bonna beenyigira mu byenfuna nga bayita mu bulimi, amakolero, okugaziya obuweereza n'okutumbula enkola ya tekinologiya kw'ossa n'okuyigga obutale nga kino tekyawukanye na kya mwaka gwa byensimbi ogufundikirwa. Ono asoose kugumya bannayuganda ng'ebyenfuna by'eggwanga bwe bitalina kubeera aliikiriza nti bizze bikulira ddala newankubadde obaddewo okusoomoozebwa okw'ebibamba eby'enjawulo. Uganda enters this new political term from a position of strength. Unlike many previous election cycles that were characterized by high inflation, exchange rate instability, and macroeconomic uncertainty, our economy remains stable and resilient. Ng'oggyako bamusigansimbi bakyayayaana okujja mu ggwanga n'ebyobulambuzi beeyongedde okubbulukuka okuva lw'ebyali byakosebwa omuggalo gwa COVID-19. In the North America market, Uganda won the best in Show Africa at the 2026 New York Travel and Adventure Show, bolstered by endorsements from the renowned travel journalists. Embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 kitegeerekese nti yabusse 84 n'obuwumbi 391 obukadde 743 n'emitwalo 343,426. General election. Okusinziira ku gavumenti byerina okuteekamu ssente omwaka guno kuliko ebyokwerinda ebiweereddwa obusse 10 n'obuwumbi 21 eby'enguudo n'entambula biweereddwa obusse 8 n'obuwumbi 79 ebyobulamu obusse 5 n'obuwumbi 23 ebyenjigiriza obusse 6 n'obuwumbi 66 ensimbi z'okwekulaakulanya obusse 2 n'obuwumbi 49 ebyobulimi obusse 2 n'obuwumbi 26 eby'amasannyalaze obusse 2 n'obuwumbi 7 amazzi n'obuyonjo akasekamu n'obukadde 13 ebyobulambuzi obuwumbi 567 n'obukadde 32 ebyobugagga eby'ensibo byo biweereddwa obuwumbi 473 n'obukadde 51 kw'ossa n'ebirala. Beginning financial year 2026-2027, an additional Uganda shillings 568.65 billion has been allocated to enhance salaries for primary school teachers and arts teachers in secondary schools and bvet institutions. Okusinziira ku Minisita, embalirira y'omwaka guno okutuukirira tekikoma kuteekamu ssente mu bintu bya njawulo wabula gavumenti erina okussa amaanyi mu kulwanyisa obulyake n'okusabakulira ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo ku nninga singa bajaajamya ssente z'omuwi w'omusolo. Going forward, as part of the performance contracts, all accounting officers will sign a budget discipline and accountability charter which provides for sanctions against breaches of accountability rules in planning, budgeting and execution of public resources. Ku busse 84 obulina okuvujjirira embalirira eno obusse 45 n'obuwumbi 96 bugenda kusoloozebwa munda mu ggwanga nga 4 bulina kuva mu misolo gya URA obusse 4 bwakuva mu ssente ezisoloozebwa mu mirimu egy'enjawulo so nga kasekamu n'obuwumbi 44 kasuubirwa kuva mu mafuta agasimwa munda mu ggwanga. 4.02 trillion is non-tax revenue. 1.44 trillion is petroleum revenue. And 339.8 billion is local government revenue. Amakuba amalala ssente mwe zirina okuva kuliko okwewola munda mu ggwanga nga musuubirwa okuvamu obusse 11 okwewola ebweru w'eggwanga akasekamu so nga waliwo n'essuubi amawanga n'ebitongole by'ebweru okuvujjirira emirimu egy'enjawulo nga kino kisuubirwa okukuŋŋaanyaamu obuwumbi 11. Embalirira eno esuubirwa okuteekebwa mu nkola amangu ddala ng'omwaka gw'ebyensimbi guno guweddeko mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.
military headquarters in Mbuya is